Imaam Kyeyune bw'atwegattako ke tugira tutandika olw'ebibuuzo ebiriwo ebingi. Ono abuuza, nina mukyala wange naye namuwoowa ng'alina olubuto, ebiseera ebyo nga sinnaba kumanya ddiini bulungi, naye oluvannyuma lw'okusoma eddiini omukyala ono ne mugamba addeyo ewaabwe atule idda, omukyala yagaana, kati muyinamu n'abaana 2, nkoze ntya? Ekyo kankiwe Sheikh Mugendera banze bwe nakibagamba, naye kankiwe Sheikh mukadde wange. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Kusooka twebaza Allah subhanahu wa ta'ala tuwadde omukisa guno okusisinkana mu dars faananako ng'eno. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna abagituddemu atuweemu obulungi ku dduniya ne ku akhira. Okuddayo ku kibuuzo kya muganda waffe kyabuuzizza, okusooka kwa byonna omuntu okuyingira mu bufumbo biba ndagaano. Endagaano eyo ekolebwa eriko obukwakkulizo nga tennatu kuba nti esibwa mu nkola. Obukwakkulizo bulina okuba nga butuukirizibwa. Mu bwo ti mukyala ateekeddwa okuba nga nabaana y'enkalu, nabaana erina okuba nga nkalu. Kati bwe mugattibwa nga nabaana erimu oba erina kye yeetisse, kitegeeza nti mulina akakwakkulizo ke musudde ke muteekeddwa okuba nga muddayo mu kalongoose. Kye simanyi abuuzizza agambye nti yamugamba addeyo atule idda. Idda gye yali amugambye okutuula yali ebbanga ki? Omukyala bw'atyo tatuula bbanga lya myezi 3, wabula atuulayo olutukula lumu, luyinza n'obutatwala mwezi. Kasita tukakasa nti agenze mu nsonga zaabwe, kasita ayingira mu nsonga kiba kitegeeza nti kati mweteefuteefu okuba nti munnabaana temuli kintu, era mu kiseera ekyo aba akkirizibwa okugattibwa ne bbaawe mu bufumbo obutuufu. Kati okuggyawo embeera eri yonna, omukyala atuuleyo olutukula lumu, bw'anaaba atuddeyo olutukula olwo agattibwe ne bbaawe insha Allahu ta'ala. Wa illa bwe banaaba tebakoze ekyo, embeera eraga nti bakyatambulira mu bwenzi. Saba Allah bataase. Mpozi mu kwongerezaako ku bigambo bya Sheikh, obusiraamu tebukkiriza kuwoowa mukyala ng'ali lubuto. Ekyo kiri haramu, era nga kye kigambo qawlul jumhur, majorite y'abamanyi bonna kye beegattako olw'obujulizi obuli mu Qur'an ne mu hadisi ya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qawlu salafu salih, era nga baatukulembera abalongoofu kwe kwali okuluma kwabwe amannyo amagego ti omukyala ali olubuto tawoowebwa. Solution y'okuva mu bizibu ebyo byonna, kuwoowa abakyala abali embuto, omwana owa haramu okusikira n'obutakusikira eri ekintu eki, tarukuzina, kuleka bwenzi. Bwe tunaaba tulese obwenzi, n'ebibuuzo bino bijja kukendeera eby'okuwoowa abaana abali okuwoowa abakyala abali ki? Embuto, n'abaana aba haramu tusikira. Naye Allah yagamba nti wa ulatul ahmal, abakyala abali eki? Embuto, ajaluhunna yada'na hamlahunna, bamala kuzaala. Bamala kukola ki? Towoowa mukyala ng'ali lubuto. Ne bw'oba okakasa 10 ku 10
nti wamukwata ali mu kiyigo era n'omusanga nga bikira gwe wamusookako ng'okakasa nti olubuto luki lulwo, tomuwoowa, mulinda amala okuzaala, mukole tawuba, mutuule olwo olutukula sheekhe lwagambye olw'omwezi ogutya kwoyo amaze okukola ki, naye ate ono ali olubuto amala kukola ki, amala kuzaala, n'omuwoowa. Saba Allah ffenna atulongooseze aleme tusuula mu nsobi. Oluusi ebiseera ebimu abawalimu baffe bagonza. Waliwo sheekhe omu yatusindikako mu maka g'okuwoowa mwannyina ng'ali lubuto. Aga sheekhe genda obawoowe, tugende tutuuka eyo mu maka, omukyala ajja ajaagaana, ali lubuto lukulu bweru tiruvudde naye, bategese emmere, nembaga nti la tetujja kumuwoowa. Ne bakubira sheekhe essimu, yali bweru, ayogera oluwalabu, n'ayogera hadisi, n'ayogera aga wallahi sheekhe la wallahi bawoowe Imaam Shafi yagamba, Imaam Abu Hanifa. Nemuga nti sheekhe tekijja kusoboka, funa omulala yanabawoowa. Kati abantu abaali wano mu maka nabawulira beekuba obwama, ne buga ono sheekhe waawa, bantu bategekedde emmere mugira mulindako n'obbagabula. Ne mbagamba ekyemmere si kyekikulu, oba mutuwa oba temutuwa tetujja kukola ki, kumuwoowa. Baali bategese n'ebbaasa tebaagimpa. Ne mbagamba nti ekyebbaasa si kyekikulu, ngenze mufune omuki omulala. N'olwensonga eyo bawali mu bannange okujjako ng'owooye tokitegedde. Nino olaba omukyala ali lubuto ate n'obawoowa, olinaga lwange lwaki tewasobola kugumiikiriza. Mwewala okuwoowa abakyala abali embuto. Naawe mwannyinaze bw'obanga okoze mistake n'ofuna olubuto, tokkirizanga kuwoowebwa ng'oli lubuto. N'ekisinga obubi ate be bakyala okubatusiba nga bali embuto ng'ate si zammwe, lwa musajja muki mulala. Ekyo kyali kibaddewo maka g'omu muwalimu munnaffe, yali aluddewo n'okuwasa, ne bamutega omukyala bw'atyo ng'olubuto si lulwe, ne balusiba simebaga balusibira eno ku gundi. Waali wakayita weekses alina ku mulimu, ne bagamba omukyala azadde nga n'omwezi tegunnaba kuwera. Bamuga omukyala agenda okudda awaka nga omukyala nakawere ayonsa, n'akaaba amaziga, neyejjusa, naye nga tekyasoboka. Ntegerekese naddala abazadde temusibanga basajja baana bammwe nga bali ki, bali embuto. Wallahu alam, la yajuzu. Abuuza, itikaafu kitegeeza ki? Sheikh Mugendera. Itikaafu ye muntu okuba nti atuula oba awaayo obudde bwe okutuula mu nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala n'ekigendererwa ekyokusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekimutuuzizza mu nnyumba ya Allah kutendereza na kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Nga itikaafu yandibadde eyingirwa oba okuyingira mu nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala mu nnaku 10 erikola ki, erisembayo. Omuntu n'atuula mu nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, n'abanga abamu kusoma Qur'ani, abamu adhkaari, buli mulimu gwonna omulungi n'abanga agukolera mu nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. N'okubanga yeekutudde ku duniya, omuntu atudde mu itikaafu tetwandikusuubidde kuba ku WhatsApp,
tetwandikusuubidde kuba ku Facebook. Ebyo byonna byonna oba oteeka okuba nga obyesonyiwa. N'oba mu masjidi nga omulimu ogw'okutottemu kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala na kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Okuva olunaku olwabiri kiro kyabiri paka lwebalangirira ntugenda kusaala ki Eid, ebbanga lyonna n'olimala ng'oli mu nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera ey'omutendereza n'okumusinza. Wallahu a'lam. Okwongerezaako katono ku bigambo bya Sheikh, omuntu yenna akola itikaafu alina okugoberera obukwakkulizo. Akasookera ddala aniya, okuleeta ki eniya. Hadisi tugimanyi ffenna, innama al-a'maalu binniyat wa innama likulli mri'i ma nawa. Ekirala kyalina okumanya adamu al-khuruj min al-masjid illa li darura, obutafuluma mu muzikiti okujjako olwa naakola ntya. Muntu ali mu itikaafu tafuluma mu masjidi. Oyo agenze mu katale, agenze ku shoprite atudde banyumya, agenze n'alaba emmotoka z'empaka, ate nadda akawungeezi. Obutafuluma mu masjid illa li darura aw inda al-haja. Ekirala okwewala abakyala nga Allah bw'atugamba nti wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Teweegatta n'abakyala ku muntu yenna ali mu itikaafu, wabula okunyumya nabo ne bajja ne bakuleetera emmere ne munyumya, ne babuuza abaana bali batya, Hafsa yasuza atya. Ekyo si kibi, kubanga abakyala bannabbi bajjanga mu masjid ne banyumya naye, hatta Aisha n'afulumyamu n'omutwe, nabbi n'agukwatamu ne bazanyazanyamu. Ntegerekese kuba mmwe temumanyi kuzanya n'abakyala, mulabanga kwemoola. Ekirala omuzikiti gw'okoleramu itikaafu guteekeddwa okuba nga gusaaza essola zaki z'ejjama n'ejjuma. Tobeera mu muzikiti gwa waka gutasaaza jjuma na ssola zaki za jjama. Guteekeddwa okuba nga masjid esaaza essola eza bulijjo ez'ejjama n'ejjuma. Oba ntegerekese. N'olw'ensonga etugoberere obukwakkulizo obw'okubeera nga bwe tuba tulese enniya etuula mu itikaafu, tugoberere ebyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yatuyigiriza. Njagala kwaniriza mukadde waffe, sheekhe waffe, mukwano gwaffe, Sheekhe Ahmad Sulaiman Kyeyune atwegaseeko, abadde ne darusu akeereyeemu, naye nga insha Allah Abawarabu bagamba ma la yudraku kullu la yutraku julluhu. Kintu kyonna kyotasobola kufuna mu bujjuvu ate kyonna tokikola ki wajjidde, insha Allah wetujja okumufuniramu omugaso. Saba Allah amutuwemu obulungi. Abuuza, omutima bwe gubanga mulwadde olw'amazambi nkole ntya okugujjanjaba? Sheekhe yennyini kasooka agujjanjabe insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah tusinkanyiza wano netondokere wamu munvawalako kilomita zinga 2 wedda nkubirira kusanga darusu, ne wentuuse wali mbalina kuddayo nga ndaba ate ngoma waliwo nene njereere kati nga nze akagoma akatono sinawo mulimu, naye nibanga nti wakitulako ate bansokeza ku muzindaalo. Emitima gya miteeko 3: alqalbu almayyit, omutima omufu; alqalbu alhayy, alqalbu salim, omutima omulamu; ne alqalbu almaridu, omutima omulwadde. Gy'emitima
egy'emiteeko esatu. Omutima omutuufu gwe tusaba Allah atuwe alqalbu salim, omulamu. Allah gwayogerako mu Qur'an, yawma la yanfa'u maalu wala banuun illa man ata Allaha biqalbin salimi. Olunaku emmali lwetagenda gasa wadde abaana okujjako bagenda otuuka mu maaso ge nga balina omutima omulamu. Gwakukwatirira nno ogutuusaayo nga mulamu, kubanga virus ziba zigulumba buli kaseera. Ebiwuka biba bikola ki? Bigulumba. Naye alqalbu almaridhu teguba mubi nnyo nga alqalbu almayyit, ng'omufu, kubanga almaridhu gujjanjabwa ne guwona n'osobola okwegatta mu bali abalina emitima emiramu. Naye ate almayyit gwe gusinga okuba omubi. Omutima omufu gwe guluwa ne bw'osoma amateeka ga Allah otya, abiyita wakaimana wango. Mu bugumu gubagukirako olwazi ku mateeka ga Allah, tegayingiramu ng'amazzi ku lwazi. Mumanyi olwazi bagita rock, liba jjinja, ne bweyiwako amazzi bw'oti gayitako buki? Buyisi. Alqalbu almaridhu, ne bw'osoma amateeka ga Allah n'oleeta ebyokulabirako n'otiisatiisa jahannama, kabuli, bamalayika bakambwe, biyitako buyisi ne biyiika ebbali. Kasita gubeera nga omutima mufu, alqalbu almayyit. Ate alqalbu almaridhu, omutima omulwadde, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, ye atabika tekimugana kubanga ava mu swala n'alaba omukyalo omubalagavu ate namwambalira. Ati byonna ekibaawo kyagenda nakyo titasosola. Oba basomye ku mateeka ga Allah ayinza okutandika okutya, ate bwagira bw'ati ate nayambalira ebirala. Naye gwo gujjanjabwa na Qur'an, ebigambo bya Allah, kuwuliriza emisomo gy'abamasheekhe, kuwuliriza irimu, kusoma dduwa, kusoma adhkar, okutula n'abalongoofu, okukwana emikwano egitya Allah. Omutima omulwadde gwe gusobola okujjanjabwa kasitoba nga omutima omulwadde kyokola oliraana balina emitima emiramu, alina alqalbu assalim. Tusaba Allah tabaraka taala atuwe emitima emiramu. Allah agamba nti fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Emitima emirwadde gibamu buseegu. Otegeera nti omutima gwange mulwadde yowa buseegu bukaba. Bakuta bwe naku bakuta ku dating ono ate na dropping ate na dating ono na dropping bwati. Mvubuka muto yagenda anaiza bakyala gwe mulimo gwe. Mwana muwala Allah mwadde ku sente bwafuna ono bwasuulawo, bwafuna ono bwasuulawo, bwafuna ono bwasuulawo, abakyusa nga ngoyi. Alqalbu almaridhu, mutima mubi nnyo, tugujjanjaba ne gujjanjabwa n'ebigambo bya Allah tabaraka wa taala. Okufaayo kati nga bozze wano sendizeeko okufa omutima omulwadde kati nga bwe tuli wano, okufaayo okulaba nti okufaayo okulaba nti ebigambo byempulidde kanzireyo kabindabikeko. Okufaayo okulaba nti tubadde mu Thurayya mu darusu ya Ramadan, naye waliwo ebigambo ebinkutteko kangende eka ndabe nga mbifuba okulaba nti bijja mu bulamu bwange. Kiba kitegeeza oli mu kujjanjaba muki? Mukama wange bamasheekhe abakulu abatudde wano kambawo omuziriro guno bongere ku kigambo ekyo. Sheikh byayogedde ebimala eby'omutima era gyegyo emiteeko esatu. Abasinga obungi tulina muteeko gwa kusatu ogw'emitima emirwadde. Osanga omuntu nga tawakanya swala nti ziri 5 naye ng'ezimwanguyira okusaalibwako ziri ezi 2, nga tawakanya ziri 3 nti ziri ki? Tiziri haramu. Ogwo mutima muki? Mulwadde, esaalwa.
obunnanfuusi, riya, shubuha. Nosanga omukyala ng'asaala esswala 5, muwala ayambadde empale, akakaaya ate kali mu nsawo, bw'ayingira mu masigidi ne yeeteekako akakaaya, naye ng'eri bw'ava mu masigidi ayambala nga bw'akoze eki, bw'ayagadde. Mutima muki? Abasinga tusinga kuba na mutima mulwadde, kubanga omufu gwe tegulina bulamu. Oba ntegerekese? N'olw'ensonga eyo twejjanjabe era tujjanjabe emitima obutaagaliza. Lw'owulira akantu wano ku mutima, lwaki abo be batudde awo? Ekyo kyokka kikulaga obulwadde bw'omutima n'ebirala bingi ebyokulabirako. Mugende mufune omusomo mulamba weeguli ogunnyonnyola endwadde z'emitima. Aba Thurayya bagirina. Ntegerekese? Sheekh, olina kyoyongerako? Kwongerezaako ku bigambo bya basheekhe boogedde. Kigambo mutima kye kifuga ebiyungo bye byonna. Omutima gwe gufuga ebiyungo byo byonna, era omutima gwe gutuwa ebikolwa ebirungi, gwe gutuwa ebikolwa ebikyamu. Yensonga lwaki Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti bwe guba omulamu n'emirimu giba mirungi girabika. Bwe guba omulwadde era ebikolwa bitulaga nti omutima gwo mulwadde, gwe kennyini osobola okugumanya. Tukyetaagisa bingi nnyo. Bw'olaba ng'oli mujjumbize ku bya Allah, kabonero akalaga nti omutima gwo gulimu obulamu. Bw'olaba ng'oli mugayaavu ku byo, kabonero akalaga nti omutima gulimu ki? Ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasad kullu. Mubiri muno mulimu ekinyamanyama, bwe kirongooka mubiri gwonna gulamuka. Ate bwe kyonooneka omubiri gwonna gukola ki? Gwonooneka. Omu ku basomesa yali atusomesa, omusiraamu yamutuukira n'amugamba, Sheekh, ebyo musomesa imaani ebeera wano. Ne Nabbi yalaga nti imaani ebaawa? Takwa haahuna. Kati oba nkuziza ekirevu kiri wano, si kyekino ekikola ki? Ekirabika. Sheekh n'amugamba nti ekyo kyennyini kyoyogedde kiraga nti takwa teriimu, kubanga okubaawo kwa takwa wano eteekeddwa okubanga efulumya ki? Ekiri munda kiteekeddwa okufuluma. Kiba tekifulumye kitegeeza n'ekiri munda si kituufu. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti munda bwe mulongooka kiba kitegeeza nti n'ebisigadde bijja kulongooka. Bwe kyonooneka ekyomunda kitegeeza n'ebyokungulu bijja kukola ki? Bijja kwonooneka. N'atutegeeza nti kyeki? Gwe mutima. Ekyokubiri kyenjja okusembera nakyo nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu bifo byonna by'olina ku mubiri gwo Allah waatunula wali wamu. Buli lunaku atunula wa? Atunula mu mutima. Mulowooza ki ekimutunuza mu mutima? Okulaba obulamu bw'omutima gwo n'obulwadde bw'omutima gwo. Bwe guba omulamu, alhamdulillah. Bwe gubanga si mulungi, wandibadde weetereeza ekifo ekyo Allah kyatunula buli lunaku kisangibwe nga kiyonjo. Kyabulabe nnyo Allah okutunula mu kifo kyo nga si kiyonjo. Ensonga ekwatagana n'omutima ngazi, tusaba Allah atuwe okutegeera n'okumanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abuuza, nteekateeka okuwasa mwana muwala naye si musiraamu. Bimu ku bye yansuubizza nti nagenda kusiramuka n'okusiiba yatandise saako n'okwebikkirira. Nkoze ntya mu mbeera eyo?
Imaam Kyeyune awo mweri awo ye mukugu era gwe njagala okuwa ekibuuzo kino akiddemu, naye kisookera ddala omuntu okukulaganyisa nti agenda kusiramuka aba tannaba kufuuka muki musiraamu, era ebbanga lyamala nga tannatoola shahada fahiya laisat muslima, si muki si musiraamu. ne bw'anaasiiba ne bw'aneebikkirira obulungi si muki si musiraamu, asooka asiramuke akakase kino ekiri muki mu mutima asiramuke. Ate era omukyala bw'oba ogenda kumuwasa oyo atabadde musiraamu, kirungi osooka omusomese olabe ng'anyweredde mu buki mu busiraamu, osooka omukole ki. Naye bino bye tusiramukira abantu ku musaalo, tuli mu ddiiro babadde bakuyitaani jeeni, gamba ashhadu an la ilaha illa Allah, sooka omusomese, sooka omukole ki. Omugugu gw'ogenda okwetikka munene. Abamu basiramuka lw'abasajja, bw'ofa n'addayo mu ddiini ye, ate be basinga okubeera n'abaki n'abaana baffe. Sooka omusiramule olabe ng'atebenkedde ku mateeka ag'obuki. Gwe ne woba onooba omusiramudde n'omufunira muvubuka munno omulala kalaamu wasa omugenzi nali njagala okole ki, osiramuka ekyo mbadde nsinga okululunkanira, so si kukola ki, so si kuwasa. Naye mmwe mwagala kubawasa, mbuuka woli basooke basiramuke batereze obusiraamu. Olaba nga aterezezza obusiraamu, teekayo ragaba ey'okukola ki, ey'okumuwasa. Oba ntegerekise? Naam, sebo Imaam, faddal. Ebigambo Sheikh byayongedde bimala ku nsonga eyo, wabula muzimu ku puroguramu z'okuwasa tetutunulira ddakiika zino 7-10 zokka, tunulirako ne ku baana bo. Singa Allah akujjulula bagenda kusigala wa? Ebiseera ebisinga Allah obajjuludde omwami, omukyala kyasooka okukola akwata abaana be n'abatwalira nnyina n'abateeka eyo, ye n'atambula n'anoonya emirimu. Kati abo abaana bo gye bagenza okukulira olidde. Naye ekirala Sheikh kyakonyeeko, buli wabanga asiramuserwa musajja, olunaku lwe mulifuna obutakkaanya wabikomya. Essola zo ziizo ne hijaabu zo ziizo. Batukubiriza nnyo omukyala bw'oba nga abadde mu layini eyo, sooka kumulaga ddiini nga tonnamulaga mukwano, kubanga omukwano ogenda mubika amagezi akole by'oyagala, nga mu by'oyagala asiramuke, naye nga ku mutima tekuli busiraamu. Ye ayagala musajja alaba nga obusiraamu bw'atabuyingira ajja kumugendako, kati kabuteeke kuno kungulu, nga mu mutima tebuliimu. Puroguramu y'okuwasa tetutunuulirako figure na face, wabula long term program. N'abaana bokubamu akafaananyi Allah bwanzijulula, gye banaasigala abaana bajjukiza essala, baana batwala mu ssomero ly'eddiini, ani namugamba nti someddwa ey'okwebaka. Naye gwe otunulira ka figure ne ka face n'ogamba nze mmaze, sina kirala tobaako ky'oŋŋamba. Naye nga ka figure ne ka face bigasa mu dakiika 7 ku 10 okujjawo ng'onywa njaga. Naye obanga oli mulamu bulungi, toli kozesa biragalalagala, ebiddako weetaaga ebirala bingi. Naam, Sheikh tazid shay. Abuuza, tukkirizibwa okwongera ku sujuudu awedduwa endala oluvannyuma lw'okusoma ezo ezaali alekibwawo? Naam, ku sujud omuntu wa ddembe okubanga ayongerako adhikaari endala, tekirina mutawaana insha Allahu taala okuba nti akola ki, ayongerako.
n'okusabirawo Allah subhanahu wa ta'ala. Olw'ensonga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti amma sujud fa akthiru fihi min ad-du'a, bw'otuukanga ku sujud yitiriza nnyo okukola ki? Okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Kaseera kalungi nnyo okubanga Allah subhanahu wa ta'ala yanukuliramu omuddu. Ati ku sujud omuddu wa ddembe okubanga akola ki? Asabirawo edduwa ze zonna zakola ki? Zayagala. Naye bisharut okubanga si gwe Imaam. Oyinza okubanga oli Imaam n'osabirawo edduwa mpitirivu, abali emabega n'okola ki? N'obaleetera okuba nti bafunamu okubuusabuusa. Imaamu waffe abadde ki? Afunye obuzibu kubanga abali emabega bo bamanyiira ki? Bigambo bisatu: subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ate gwe oyongeddemu ki? Oyongeddemu dduwa ze endala. Kati obutaleetera bantu fitina mabega, bw'oba osadde wekka fatawil mashit, wanvuya nga bw'oba okoze ki? Bw'oba oyagadde. Tekirina buzibu insha Allahu ta'ala. Wa barakallahu fikum. Okwongereza ku bigambo bya Sheikh, sujudu okusabirawo olulimi olutali luki? Luwalabu. Ensonga eyo erimu ebigambo bisatu ebyabamanyi. Ekigambo ekisooka abaharamisa, abalaba nti kiri haramu okuteeka mu swala ku sujudu mu kiseera ekyedduwa okusomerawo olulimi olutali luki? Olutali luwalabu. Ekyo kigambo kyabamanyi era nga kye kigambo ky'abamutakaddimin abakulembera. Ekigambo ekyokubiri alladhina ajazu dhalik, abakkiriza okwongeramu olulimi oluwalabu ng'osaba. Omwono mwe muli ne Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, ajaza dhalik. Era nga hadha al-qawl ye fatawa ya lujina daima, alladhina ajazu bil-lughati al-mahalliyya, abakkiriza omuntu ku sujud okwongeramu edduwa mu lulimi lwe. Eyo fatwa eyimiriddeko abamanyi ba Saudi, naye baateekawo sharutu, kwe kubeera ng'omuntu tasobola kwogera luwalabu. Tasobola kwogera luki? Luwalabu. Ekigambo ekyokusatu abatamwa okwongeramu mu swala olulimi olutali luki? Luwalabu. Oba ntegerekise. N'olw'ensonga eyo masala khilafiya baina ahli al-ilm, masala galimu enjawukana wakati w'abaki? W'abamanyi. Naye nze kye mbakubiriza kuyiga duwa zisabirwa mu lulimi oluki? Oluwalabu. Kubanga we bagamba bali nti bisharuti nti nga tamanyi kwogera luwalabu. Ani mumu atamanyi kwogera luwalabu? Awanike ku mukono. Taliiwo. Bw'oba osobola okusoma al-Fatiha, kitegeeza n'oluwalabu olukola ki? Kitegeeza osobola okukwata edduwa n'ogikola ki? Dduwa n'omanya nti edduwa y'ekyetaago kino nkisaba ntya, n'ogikwata mu lulimi mu luwalabu luki? Luganda. Naye nga amasala galimu enjawukana. Ntegerekise. Wabula oli bw'aba kikoze ne yeesembesa ekigambo ky'abamanyi, fala nahkumu ala salatihi annaha batila, tetusobola kulamula ku ssala ye nti ki? Nti nfu, kubanga masala fiha niza baina ahli al-ilm. Ntegerekise. Naam. Naye nga nze Bbosa kye ngenda nakyo kya butaggulawo mulyango gwa kugamba abantu nti bagende ku sujudu boogerewo olulimi oluki? Oluganda. Kuba kijja gayaza abaki? Abantu. Oli aleme kwefaayo. Ne rabbana atina fi dunya hasana togimanyi? Wa fil akhirati hasana wa qina adhaba. Kuba erimu buli kintu kyonna, erimu omukyalo omulungi, erimu poloti, erimu obupangisa, erimu obukinjaaji, kullu umuru dunyawiya, buli ebikwatagana ku ki? Ku nsi yabikola ki?
yabikuŋŋaanya neyikuŋŋaanya ebirungi byaki bya akhira naye nga abamanyi bakikkiriza era bw'otunulira fatawa z'abamanyi lujina daima ajazu dhalika bakikola ki bakikkiriza omuli ibn Baz oyo ngoma nnene hatta ibn Taymiya ngoma ki nene Sheikh Muhammad ibn Salih Uthaymin ngoma ki Abdul Aziz al-Afif n'abalala bangi n'olw'ensonga eyo masala fiha niza baina ahli al-ilm naye munyiikire muyige okwesabira muki mu swala ntegerekise naam naye ebyo byonna byonna mu swala eza sunna si farada kubanga eza farada si yiyo eriko eyagikulagira togyemonkoleramu ebyo byonna ebyogeddwa bamashekhe mu swala eya sunna Allah